media yafetu kusensonga ya mama oh yeah nemubuuzanga Florence lwaki tobeera na mwana mwanti omwana gyali ali bulungi buli kimu akifuna nenzikiriza esi bifunze maze emyaka 3 soogera na mwana wange esi bifunde n'obulumi mundowooze kuba naye before I do anything bad in my life nentuuka n'omugambo oba omwana si wange mbuulira ani taata w'omwana kitegeera esi bifo nze nina obulumi nobeera n'omwana wo nga takimanyi gwe kitaawe omukazi akyuka na bikolwa omukazi talina commitment. Don't trust a woman. I'm one of the victim. I will never ever trust a woman in my life. Nkirozezaako nkifunyeemu omukazi muyinamu omwana simwesibaako tubadde ffenna emyaka 10 but I never in my life expected this. Kati kyekikulaga nti mwenzi muyaaye oyo omukazi mukalu ne bw'omusanga bamwebaseeko nze nkubuulira oyo muveeko naawe Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvaamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. nga mpulira njagala gwa ddalu ng'omutwe mpulira gwabika neŋŋamba omuntu alina kukolera ekitonde kye bayita omuntu okubaako ekintu kyamukolera ate abantu tebamanyi singa bamanya abantu ababeera mu Dubai obuzibu bwebayita okitegeera esibifu tusula bubi tulya bubi tuyitambulamu obunyigirizibwa tukola nnyo nze nvuddeyo nabirwadde nina ebirwadde naye ng'ofaayo okuprovidingira omukazi esibifu lwaki aba akola ekintu ng'ekyo. Kwasi before media tugusa ensonga tukomyewo n'ekitundu kyaffe kino kyakusatu emboozi ya Kasozi Moses byayiseemu maziga gakaaba okusomoozebwa n'okuwera nga buddemu amaanyi byonna bivudde ku mukazi. Ekitundu kyaffe kino w'ogenda okumanyira details ki yategedde omukyala aliwa Yambu bamuzaalamu omwana yageza okuva ku kyengo omukyala we bamuwasa bamuzaalamu omwana so banja bafuna ebizibu bwebiti nemubisirikira mufa kisiiri bamu ne mugwa eddalu ne munywa ebikuba ne bibajjako osanga omuntu yaliko ku kyeyo nogamba nti oyo nno yaliko ku kyeyo naye kati yayonooneka amu ne mwekwasa amalogo nengeri depression. Balutakama kasente bebaziwa and sons wana naffe abasente butto walina ebizibu nga bikuzimbyeko akayumba ng'oli mu mawanga omuli London, UK, US, Germany, zonna ezo nebizibu bikuzimbyeko akayumba era kuba naffe abasente butto bajja kuba balina solution yo. Tuyine Moses tukomye nga ebintu ebimu wagamba bafunye food details. Tutandike food details ezo ziri zitya era SB4 food details zenafunye
nali namulaba dda omukazi wange yabunduka n'agejja era namugambirawo oyonsa kikinga obunduse nnyo because Florence tabundukangako bw'atyo nabimugambirawo mu bantu Florence nze nina ebintu ebyo esibifo kino nkigamba nze ndoota ebintu ebituufu ate njogera ebintu ebituufu siri mulaguzi sigenda mu bya Kiganda biki bikweraguza naye nze nsobola okugamba esibifo nti awo tojja mmalako era n'otamalaako okitegeera ekyo gwe mukisa gwe nnina obali erinnya libantuma erya Moses simanyi kuba njogera ye Florence naye antya era mmanyi byenjogera ebyo byonna mbadde nga musindikira mese ne muga naloose weebase n'omusajja ndowooza mulinga atuuka n'agamba omusajja ono ebintu akoze eki abitegeera atya sigumussa ebiri nga nkimugamba oluusi mbirota nembyesirikiriza olw'ensonga buli lwe mugamba akambuwala kitegeera so buli woobeerawo mu bulamu omuntu olina okumanya kati nze muntu abadde nga amugamba ebintu naye ng'atya n'agamba musajja ndowooza era ntya Florence bintu byantya byakumubuulira kikiddako mu bulamu bwe oba kikinaabaawo era agamba oluusi ayinza okwekambuwaza naye ng'ategedde ekituufu n'amanya omusajja yakitegedde ati ani yamugambye nkomawo bampadde jo yesterday I get everything ngamba bamukolera ekibanda ky'emmotoka ne bamugulira emmotoka ye manager yaani ye konze wow naye ebintu ebyo byonna nali nabimugamba dda information eno gye bakuwadde details zabadde zitya era oli yagambye atya ati oli yaŋŋambye mukazi baamuzaalamu omwana oli awo sinika binnyo ye kale yakiŋŋambye mu lwale kuba tuli ba blood tumanyi oli awo sinika binnyo kati bwe nabunga ndi Kampala yadde amanyi buli kimu nkimanyi nga sirina kyemmanyi okay nga nkimanyi naye nkifiiringa naye nga sinabeera open to it naŋŋamba akolera wano nga kituufu waakolera wabeera nga ne bulijjo nze essimu ze nziwulira nga mulimu akaana akamuyita mami SB4 omukazi yakwata omwana wange n'amugaba ewalala ne mubuuza nga Florence lwaki tobeera na mwana bwanti omwana gyali ali bulungi buli kimu akifuna nenzikiriza SB4 nze maze emyaka 3 soogera na mwana wange SB4 nina obulumi mundowooze ku bannaye before I do anything bad in my life nze maze emyaka 3 soogera na mwana wange omukazi buli wemusaba omwana wange nemugaba flow mpa omwana wange njogereko naye at least munjogereko naye ku simu omukazi tampa mwana nentuuka nomugamba oba omwana si wange mbuulira ani taata w'omwana kitegeere SB4 nze nina obulumi nobeera n'omwana wo nga takimanyi nti gwe kitaawe wakomawo nebakulona ku kisaawe wageza SB4 linako nze ne lipooti y'omwana wange simanyi bwakola ku ssomero kyokka sente zazitoola SB4 ze ne bazinsabira ku munumu gwa mundu leeta sente n'omubuuza omwana yakoze atya takubuulira biki by'obuuza gwe kyebamanyi omwana yasomye omwana wange bw'aba si wange nakyo kyeŋŋamba simple as that lwaki obombisa mu trenches oba olinayo kitaawo omulala gw'obuulira details ŋŋamba lwaki oba ombonyabonya nebuuza omwana wange nekugamba fulo otera okuba n'omwana ku sande kuba yaŋŋamba balina ennyumba endala oba bulenga ye gy'abeera eya famire naye yaŋŋamba buli lwasande abeera n'omwana nemugamba it is okay naye bw'obeera n'omwana nange nkubirako ku simu njogereko n'omwana wange is the only daughter I have SB4 siinayo mwana mulala nina akaana kamu mu nsi SB4 omwana baali bamugjamu lwali lutalo lwange omukazi yali ajjamu olubuto lwange nenwana nemugaato bambi nkwegayirire tojjamu lubuto lwange ntuuse mu myaka egizaala nyamba tojjamu lubuto lwa mwana wange leka omwana azaalibwe ngenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga nkyala mu famire SB4 nenkyala nanoonya obusente kano naye nyamba nenfuna obusente obunyamba ogenda mu famire naye nga saali bulungi embeera yalimbi kuba nali nakava mu bizibu by'ekkomera biri byenkunyumiza nga buli kimu siina ate omukazi awo mu process we yafunira olubuto naye omwana wange ow'obulumi ate n'okwogerako SB4 ne bwe nakoma
tokkiriza kwogerako na mama na muntu ayina mwana omala musaba lukusa mbadde njagala kwogerako na gundi ayino muleke oyo ayina ebizibu muleke tumutambaala kati nogamba bannaye nze nkola ki mwagala nesuule mu motoka mwagala nkole kitya nazaala saazaala omwana wange si wange ekyo nakyo nkimanye nkite ntambuza obulamu bwange sibifo nze sibifo nina obulumi bwesoogeranga ne famire yange bwetamanyi ne ba best friend bange batamanyi buli kibagenda kirabira wano sibifo nze mpita mu bintu esibifo ebiri emotional ebi breaking my heart kitegeera lwaki obumpisa bwotyo lwaki obumbonyabonya oba tonjagala ngamba oba omwana si wange ngamba kitegeera nandidde omwana wange tozikiriza kwogera naye nemwekubuuza omwana yasomye ati maze emyaka 3 nga ndayira sitya gwe ntya mukama katonda yatu simanyi mwana wange bwapafominga ku ssomero esi before ndi awo ndi mu bbanga n'omugamba kale mpa ku mwana njogere kugobeera otya n'omwana n'otamuwa ku kitaawe kwogerako naye esi before kati ebyo biki ebyo byembaabo bulamu ki obwo esi before nazaala saazaala nze nina omwana omu simanyi oba nayongerako basiyongere because it is not in my dream saagala kumansamansa baana esi before ndi musajja kyekituufu naye ndi musajja ayagala famire nze nakula njagala famire emu because nakula bamansamansiza kyova olaba njagala kuba na famire nali ekirooto kyange it was to be with one woman with only one woman nze saalootako kuba na bakazi nefula akimanyi since from day one I never dreamed of having a women naye akimanyi era naye ngaagamba tayagala kumansamansa baana essaawa yaleero ali mbirala so mukubanga wategedde nti bamuzaalamu omwana wamukubirako nomubuuza sisobola mukubira naye namusindikidde message empitirivu audio biki naye taziddamu kuba osobola okuba nga gwe wokirowooza nga si we kiri bwe nkirowooza nga si bwe kiri esi before ekyo that is reality kuba gwe bweŋŋamba yaŋŋamba ye ebyokufumbira tabyagala biki naye ng'alina omusajja naŋŋamba funa omukazi recently yaŋŋamba funa omukazi gwe gwowulira akusanyusa esi before relationship ey'emyaka 10 omala gagitambula n'ogivaamu okuva wakomaako tugenda mu weeks 2 waliwo yakuleka yaddako nakulambulako ajja era n'okwogera twogera ng'abantu bwe mba njagala ssente ampa n'ebintu byange eby'emmotoka yabikolako we are friends like close like this only that we are not men wife and man mpulaninga birala anziza era namugamba gwonziziza emabega teri muntu ankutula mutima nga gwe mpulaninga kino omukazi n'akusika n'akuzino she has been my best friend in my life zino message ozamusindikire teyazizzeemu taziddamu era tasobola ziddamu because she see the fact ayina ekigambo kimu kyatera okwogera kiri ekigambo ekyo ate nga kibi yagamba bwe batolaba towunyiriza so ayagala osensinge sooka omukubireko namba yogirina sooka omukubireko tajja kukwata gezaako omukubireko voice note wabanga wazimusindikidde nakubulutiikinga kati gwetwala obuvunanyizibwa omukubireko mugaye njagala kukulaba kanzi tajja kukkiriza asobola of course tasobola gana kuba wakolera mu manyiibo naye obuzibu bwe buli tugenda kwogera ku ki omugaye nti waliwo ensonga west university nakitegedde nti omusajja oyo gwokwera yakuwasa yakuzaalamu n'omwana naye lwaki tewaŋŋamba kati esibifo nze kyensinga okwagala mpozi gw'onooyogera naye nze kati gweyogera naye gw'omubuuze nti kasozi ali wano nze SB4 just introduce yourself kati agenda kutubuulira information which I want kansooke ngezeeko nabo basobola okukwata bw'atakwata nga nkuwa ennamba ye naye mmanyi tajja kukwata kuba twavuddewo obubi nnyo nze naye ate yategedde nti akyali ku ssimu kitegeera so ebintu ebyo byonna esibifo nze nina obulumi ku mutima gwange nina obulumi mbabuulira mazima wabula kyensaba famire yange muleme kunja mu mbudaabudde ekyokubiri nsaba obuyambi kuba esibifo newensula wokka wandwaza njagala kubeera mu bantu otherwise bwe sibeera mu bantu nkola ebintu bingi nnyo bye sirina kukola nywa nnyo nkozesa ebitamiiza bingi ze esibifo nali sismokinga nze nembeera yenjigiriza okusmokinga esibifo nze omwenge nali nnywa naye nga gwabbalirirwe
SB4 natandise okugwa eddalu. SB4 omuvubuka abadde agenda mu maaso nga layini ogiraba yiino yatandise okuweta amakoona. SB4 buli kimu kigudde ekyange. Sisobola nakuddayo kukola. Why? Because I need to be strong first. Naye I need to be around people who love me. And one nze SB4 muntu abadde gwe mbadde nsinga okutegeera nti anjagala. Era kino ekintu kinjigiriza ekintu ky'amaanyi nnyo nti teweesiga mukazi. Bulijjo babingamba naye nga nseka busisi, ababingamba nga nseka busisi. You have to be around your family at all cost. Oba bakwagala oba tebakwagala beesibeeko. Sawa mama kubireko. Kuba kyatagala wera ekigambo okuva gyayo. Era tusobola byogera nga ye omuwaayiriza. Tewali kumuwaayiriza SB4. Yakimanyi ekituufu. Ekisooka tanzikiriza kwogera na tosobola ku like akyali kusima. Tosobola kubuuza information around people abamwetoolodde okitegeera. Takuganya. Because bw'oba onookubira muganda oba ani osooka kubuuza ye. Bane mbadde njala kwogerako ne gundi mukubireko. Aha, oyo muveeko oyo naawe ajja kuddamu bubi. Yaŋŋaana okubeera friends to those people. Yannemesa. N'omuntu alina omwana yamunnemesa because ne bwe mbadde ku kyeyo nina okumusindikira audio ne musaba njogereko ne gundi kati bo bali tebakimanyi nti omuntu yateekawo obuki bayita batya olusennyenge yeye. Kuba ne bwe mba njagala kwogera na muntu alina mwana wange nsooka kusaba ye naŋŋamba oli muveeko nawe alina ebizibu ajja kuddamu bubi. Kati nkole ki? Naye SB4 goma ekyo kitegeeza okumala emyaka 3 nga toyogera na mwana wo. Emyaka 3 mu byangongo omukyala gwe wiro omwagala okyamwagala. Si kyamwagala. Ekyo nawe SB4 laba kirabe. Gwosobola okwagala omukazi gwe bakuzaaliddemu omwana omulala. It can't happen. Wabula SB4 nze kindeese wano, I just wanted to pass the information first. Mfanye ku baana b'ekyeyo. Abaana b'ekyeyo mumpulirize. Eno message yammwe. First nali mbirowooza bya kusaaga. Kati abaana bonna kubamba manyi. Abaana b'ekyeyo. Kamera yange yeriwa yeri yeno. Yeno. Abaana b'ekyeyo. Abalina abakazi awaka. Abalina abakazi Uganda. Ey'abakazi mbiveeko. Nina mukwano gwange bamuyita Junior. Ali ku Union. Twayogeranga nga abasaaga ngangamba ekigambo kimu ku bintu bibiri togenda kukwatako. Either onoonya ssente oba okuuma maka. Era yenjogera yaffe naye. Naye nga nze twogera tweseka. Junior kimanyi oli ku Union. Kitegeera. Nangamba ku bintu ebyo tojja kukwata. Nze nayagala nnyo Florence ate n'obwesigwa bwali bungi. Nga simanyi nti bino bisobola it can happen to me. Oba okitegeera. Because I trusted her. Twava mu nfuufu buli kimu ng'akimanyi. Kati abaana b'ekyeyo, this is your message. Please and please. Mugende munoonye ssente. Y'abakazi mbiveeko. Abakazi mbaleke. Bakola bye baagala. Bakola bye basanyusa. Omukazi akyuka na mbeera. Omukazi akyuka na bigambo. Omukazi akyuka na bikolwa. Omukazi talina commitment. Don't trust a woman. I'm one of the victim. I will never ever trust a woman in my life. Nkirozezaako, nkifunyeemu, omukazi muyinamu omwana, simwesibaako, tubadde ffenna emyaka 10, but I never in my life expected this. So, obaka bwasembayo bwasobola okuweereza Florence. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Florence kyengendo mugamba kiri kimu ebigambo nga bibiri. Florence, my dear, those were your words you always use. You always call me my dear, Chinange, sweetheart, my best friend. Florence, kino nkikubulira. You never find a man who love you like me. Like seriously. My love for you has never been artificial. My love for you has been natural. No one forced me to love you. I loved you the way you loved me. But maybe I loved you more than you. Because nze nakuuma ekyama gwe kyotasobodde kuuma. Kindaze Florence kubanga waŋŋambanga ebigambo bino. Noŋŋamba gwe togendera waŋŋambanga toli mmere ya lumbe. Naye ondaze oli mmere ya lumbe. Waŋŋambanga tosobola kuzaala mu basajja babiri. Ondaze nti osobola ozaala mu basajja ababiri. Waŋŋamba tosobola kugabanya mu baana. Ondaze nti ogabanya mu baana. Nze Moses sinagabanya mu baana bange. And even I hope to be only with one daughter. Because that has been your wish. Era okiŋŋamba nnyo. Toddamu kuzaala beera n'oyo kasita waali. Yes. Mission accomplished. Nze bitundu by'ekyama byaweddewo. Nasigaza genda mu kiyigo. Lwaki bw'ogamba nti ebitundu by'ekyama? Ate nina kyenfulira sikyawulira amasannyalaze SB4. Bigenda kubeera paka lubeerera. Kyesimanyi. Kyekiri kyegambye nti I need to be around people who love me. Abasobola okumbudaabuda neetaaga obuyambi SB4 kino nkigamba. So muwala omwana gwenda mu Florence muwala mulenzi. Muwala. Era kyenwana. Bamweta n'erinnya ery'oluzungu. Kyenwana Claudia. Kyenwana saagala nnyo muteeka mu saaka sono. Kibabwe kiti omwana ogenda muweerezaayo obubaka. In case soko lindeko SB4. Soko lindeko. Kati kano tekagenda kuvaayo. Era njagala kaleme vaayo. Kyenwana. Omwana wange, I want to raise a daughter. Amanyi the value of a boy child. I want to raise a daughter who value her private parts. That is me. Omwana asobola okukuuma ekyama ki si kwebaka n'ono n'oli. Bannaaye ebintu tubyonoona. Okitegeera. Kati nze omwana wange kyenjagala akole. Era kyenwana kuba kati sobola muleka mu mikono egyo SB4. Kati oyo maama ki gwe osobola mulekera omwana. Myaka 3 ozadde omwana. Okitegeera. Naye ng'olina omusajja omulala. Omusajja omulala omuyinamu omwana kati amangu n'embira alina omwana omulala. I'm not 100% sure but amawulire gye nagajje kirabika kiteekwa kuba kituufu. Teboogera byanjwanjwa. Kati nze njagala nnyo okuraisinga bwe mbanga Katonda kwankomeza neebaza bwebaza. Nze SB4 obulamu bwange nabuwaayo dda. Ekijja kijje oba Katonda mpita nki oba mpita leero kasita sigenda mukomera kuba neewala genda mukomera. Mu kaseera kano omwana sigwa omulina. Omwana alina maama we bye bamugamba bye bingi. Bye bizibu bwe nnina era. Bwe buzibu bwe nnina. Oyo tukozesa omukutu gwa SB4 owereze muwala wo obubaka. Bwalisangako oba bwasobola okulaba. Tomanya ayinza busangako myaka 5 ejijja mu maaso oba myaka 10 ejijja mu maaso. Tuyinza okuba nga gwokubira? Te crowd speak. Yeah, really crowd speak. Kwata simu mukubiri. Tasobola gikwata. Kubanga SB4 natabuse nnyo. Ate kyenjagala nze protecting musajja amuyina. Amanye nti alina omusweta mu nju. No, soko wereze omwana oba tunamu. So, omwana wange omulungi bambi. Kyenjagala usoko okugamba maama wange because you are my mom. I love you so much. I love you. My daughter.
I love you so much. Even every time I think about you, I cry. I love you. I love you. But you never know how much I love you. But the distance between me and you is big. I have to fight this battle until I win. I don't know. Gwe mwana wange kagwe nina esaawa eno. Simanyi Katonda kikyaleeta. Naye mu byonna byonna by'obanga okola mwana wange. Wange omusajja ekitiibwa. Bw'obanga ossa ekyama n'omusajja bambi muwe ekitiibwa. Teweeweebuula. Omukyala yenna yonna ekitiibwa kye kiri mu mubiri gwe. Nva nnungi yakitugamba jjuuzi. N'agamba ye baamugamba nga yeebaka n'emisambwa because yali teyeeyambula. Bambi mwana wange teweeyambulanga. Bwe naaba nkufunye nze nina enkuza gye njagala okukuzaamu. Nina enteekateeka gye njagala okuteekateeka. Bwe kinaaba kiganye nga nwanya olutalo, if I lost the battle, God willing. But you have to respect yourself and you have to respect men. Because fe abasajja ffe bibegabega by'ensi eno. Kati mwe mutumenya ebintu ate ffe abasajja kyewuunyisa. Ebintu ensi byerabanga eby'amaanyi tebitumenya ate ebitono bye bitumenya. Kati nze akamenyezza katono nnyo bwe kati ka maamawo Florence. Florence tayagala omuyite maamawo kubanga yali mu bufumbo bulala era omuyita Florence. Kino nkigamba. Florence omuyita Florence naye nga ye maamawo mutuufu. Nkugamba bino because we will never talk again with me and Florence. Maybe anything can happen, I don't know, but me and her will never talk again. Kitegeera. So respect yourself, respect your body. Katonda ng'akuyambye n'akusummoosa wewe ekitiibwa. Naye ate nze nayagala nnyo nkukuze ng'omwana era mbadde nnwana nnyo nga kitaawo nga taatawo nkukuze mu mukuze y'amaka eya family. That has been my dream from day one. Nwana nnyo mbadde nkola nnyo buli kimu naye maamawo ebintu yabyonoonye. Maamawo yafumbirwa. So mbadde nkusaba wewe ekitiibwa, mbadde nkusaba nnyo wewe ekitiibwa, ate nkusaba nnyo obeera omukyalo omukozi mu bulamu bw'ensi eno. Don't depend on women and other people because ebimu ku bituviirako ebyo mwana wange tobeera wa muluvu mu bulamu bw'ensi eno. Akatono k'oba ofunye kamala teri kimala. Maamawo afunye bingi yagenze na bingi naye si byayagala. Omuntu gwali naye gwe ye gwalabanga bbaawe si gwayagala naye amuliko lwa mbeera yabyanfuna. Kyokka nange kitaawo ayogera wano siri bubi nnyo nti sisobola muwa 10,000 gy'aba ayagala gya kizibu naye embeera y'ebyenfuna etwawudde etugabanyizaamu amaka azadde eri. Nze nga taatawo tekyaliko kirooto kyange, tekibangako kirooto kyange. Bwe mba nkomye ku ggwe Katonda nga bw'akireese nkitwala sikirinaako buzibu naye wewe nnyo ekitiibwa. Okay, leta simu tuma kuyoro tulabe. Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kuchakala Jahazi pia munyonyo nga musanvu Septemba 2024 okuingira mitwalo 2 yepe mitwalo 5 ate emyezi milioni 3 ate tusabale ku Jahazi pia munyonyo kalako wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujja muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedians batikitokers sawa 2 ez'okubakyanga emiryango giggulwawo toleta fujo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mbaleete. Ewera? Hello? Wange? Jebaleko nnyabo.
kale nyawo kakati ono SB4 bampita SB4 bakuyitani kale oyinamu katayimu twogeremu dakiika nga 3 wangi ese obadde ogamba ki kakati ndi wano ne mukwano gwe mwamita Moses oba omumanyiko ani Moses Kasozi Moses oba omumanyiko mukwano gwange azze wano ngaliwo ensonga za ŋŋambamu. Hello? Nkuwulira se. Azze wano nga alina ensonga za ŋŋambamu nezinkwatako ne ŋŋamba nti katukubireko twogeremu tumanya ensonga zino tusobola okuzisootinga. Ye agamba nti yagenda okuva e Dubai yagenda okukusanga nga bakuwasa n'okuzaala mu mwana ne bakuzaalamu omwana. Bimusobedde kuba takyasobola ku access nga kukufuna. So ngayagala kwebuuza nti ebintu bino byalowooza bye bituufu kuba ekisembayo yakiwuliramu ggwe. Kati seto. Yennyabo. Tenyiza okugamba. Yennyabo. Mukwano nka sirina nnyo budde bw'ebyo. Yes, oyinza oba tolina budde naye kyetaaga kale just njogera just naawe yamanye naye bambi sirina budde bw'ebyo ndiddize ndi ku mirimu gyange bannange sirina budde bw'ebyo ojja kunsonyiwa bwe mba njogedde mu bubi naye bambi mundeke. Ekitegeeza mwali mwabyogerako kkoddo. Sirina budde bw'ebyo sirina nakye mbimanyiiko bannange mundeke. Sirina nakye mbimanyiiko n'ebyoŋŋamba sibimanyi bannange mundeke. Naye nga ye Moses omumanyi. Nsaba busabi Naye nga ye Moses omumanyi. Nsaba busabi mu buntu ese bonna eyanziza. Anti kati ni ye Moses omutegedde omumanyi. Hello? Siwulidde sebo. Ye Moses omumanyi Kasozi Moses taata w'omwana we y'omumanyi. Yavudde Sirina kye mmanyi ku byombuuza sebo. Oyo mukazi mwenzi SB4 muveeko omwenzi yenna abamulimba abamuyaaya abamukalu. Florence mwenzi muyaaye mukalu. Agambye takumanyi kitegeeza. Kati waba tamanyi kati kyekikulaga nti mwenzi muyaaye oyo mukazi mukalu ne bw'omusanga bamwebaseeko. Florence nze nkubuulira oyo muveeko naawe nze nkugambiddewo. Florence teekayo ebintu. No, like ogamba nti tomumanyi ate yagamba. Kati gwe bwoba olaba neeganye kati gwe kikyoyagala. Oyo mukazi muveeko SB4. Oyo Florence mwinamu obuzibu bwe mwafunamu ng'akyali ku kyeyo. Hello? Oyo mukazi ayagala kulaba ng'awulira bambise talina kyayagala kuwulira. Florence abula kyenyiza muwe emirembe wankubidde. Yennyabo. Onkubidde naye onkubidde ku bintu bye siirina na matu gange. Anti owulira. Wabula mundeke. Anti owulira. Anti neyanziza nnyo sebo ndi bize. Kati omusajja naso oyo mukazi mu byobwenzi kafulu. aloza yakumanyi nno. Ngenda kuwa n'ebifaananyi SB4 biteekeyo kuba kati gloves off. Gloves off. Abese mutwadde ya muntu. Nedda ssebo we bamuyita Kyeyune Florence nakazibwe mponye emanya ge tumaze since 2013 namukwana 2013. I was a young boy. If I was a young boy, she was young also because yali akava ku ssomero. SB4 Media tuguse ensonga program eno wegifunyemu kitusaba ku ndowooza zammwe bwe abali eyo ensonga zino tujja kunoonya ku mukulukazi w'ekapa yasinga okuzitegeera ensonga zino. Bangi abase mu mbeera bweziti naye kinadde kituusa okukulumyako omukazi yagala takumanyi. Omukazi angambye tamumanyi era ensonga talina talina kyazimanyiiko ate ali bize nnyo. Ate ali bize nnyo kyekiri kyeggambye
SB4 omwana oyo alimba omwana oyo mukalu Florence ne bomukwatira mu kituli bwoti nkugambye nze abasajja bansindikirako message basatu nga banga mukazi oto musanze mu lodge nze sinza kubanga nonya lodge ne lodge mu Makindi ne sigamba fulo yalina okunonyeza lodge ate nga mukalu bwatuuka mu lodge bokitegeera. Anyway, kwa SB4 media tuguse ensonga tugenda kukoma wano naye nga program tukomye wano naye kyembadde nsaba SB4 mbadde nsaba yakantu ebintu nga bibiri bisatu ekisooka mu byonna mbadde nsaba abaana ab'obuwala abakyali abato bambi muyise abasajja mbawe ekitiibwa mutuwe ekitiibwa tukola nnyo okubabeezaawo ate tukola nnyo okufuuka kituli SB4 ekyokubiri essaawa zino simanyi bulamu bwange kiddako ekyo kyo nkikubuulira oba omusajja w'amaanyi ansinga ssente famire y'amaanyi esinga eyaffe oyo Florence gwe njogerako mumanyi si mwangu asobola okukola ekintu kyonna asobola okupangira era ndowooza kineetaagisa okusenguka okitegeera ntambula ndabiriza omuntu gwe bantu bendiringa nabo mbamanyi kati okuttira bo balabanga nze attira Florence obulamu naye ate Florence nze gwattira ki obulamu kumanze andese mu matigga g'obulamu SB4 nva wano ngenda naye simanyi na kikiddako nze mbeera wenkolera kuba ffe abasajja tetuwummula nva eri nenzija naye era nga nkola okuwummula kwange kubanga kukola oba okitegeera obwedda bankubira wano amasimu naganyo gakwata okitegeera naye nze mbeera mu mmotoka omwo abantu gwenkolera be bayinza okubuulira bagamba ono Moses mulala bo bagamba kimu yakyuse ono mulala nnyo si wa bulijjo tayogera takola mbeera mu mmotoka yange nenkaaba amaziga SB4 ensonga z'omutima z'amaanyi nnyo zisinga n'okufiirwa ssente katusabe naye nga bijja kuggwa kirungi so neetaaga omuntu annyamba neetaaga okubudaabudibwa kyenyinza obbagamba neetaaga okumbudaabuda neetaaga okutereeza obwongo bwange nkimanyi bagenda kumpita abafamire biki ab'eŋŋanda bagenda kumpita but tekimala SB4 omukazi bamumanyi nnyo ewaffe yonna teri atamumanyi ng'oyo si waffe ye n'emikwano gyange olaba gimumanyi ntambula na walagi ntambula na byakunywa biri mu moto tuteekamu akasente beba Ziwa and Sons basanga okumpaana ke beere bulungi mwera. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yaffe tuguse ensonga